Ng'ayogerako eri bannamawulire olunaku olwaliro ku kitebe kya FDC Najjana Nkumbi, amyuka omwogezi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change John Kikonyogo avuddeyo n'alumiriza gavumenti okukozesa ekirwadde kya COVID-19 mu bukyamu nga erungamya obululu. Byakalulu gavumenti by'ebyobulamu yabivaako n'ebissa wali wabbali ng'ekozesa gana amateeka ag'okulaba nti buli omu akuuma ebiragiro eby'ekibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku byobulamu, ebyokunaaba mu ngalo, ebyokwambala masiki n'ebirala, yo ng'ate ebikozesa kulaba nti ekwatirako bavuganya gavumenti okusinga okulaba nti eyongera okunnyonnyola abantu kyekintu ekisinga okwetaagisa okwewala obulwadde buno. Kikonyogera avuddeyo n'asaba gavumenti okuddamu okubala abasomesa kubanga omuwendo gw'abasomesa gukenderedde ddala olw'amasomero okuggalwawo ekiviiriddeko abasomesa okuva mu busomesa. Kirala tukimanyi bulungi nnyo nti abasomesa bangi nnyo olw'embeera ebaddewo nga tebakyafuna misaala abali mu private schools n'abali mu gavumenti abamu baava dda ndowooza mulimu gw'okusomesa ne badda mu mirimu emirala batandika bizinesi endala babaali balina kye balya. Abamu ku bo bayinza obutadda. Twabadde tusuubira nti gavumenti ku ssaawa eno yandibadde eteekawo ekitongole kyayo ne kinoonyereza basomesa bameka abanadda mu masomero n'abatadde bameka. Ekibiina kya FDC wabula kivuddeyo ne kituusa okusiima eri abakulembeze baabwe abasobola okuwangula akalulu era nga newankubadde omuwendo gw'ababaka ba FDC guseremberedde balina essuubi nti bajja kukola omulimu omulungi. Ensonga eyokusatu tuyozaayoza abakulembeze baffe abalondebwa ku bwa MP mu Uganda. Twalina omukisa mu FDC nti mu region zonna twafunayo ba MPs, region ennya zonna twafuna ba MPs. Ate n'ekirala wadde bannaffe abamu baali batambudde ne bagenda ne bava mu pate, twafunye ba MPs abalala 17 abapya ate baali bagenze obanga 15. Bo ng'aba FDC basazeewo nti baakutuula wansi okutema empenda ku ngeri gye basobola okutwala ekibiina kyabwe mu maaso. Bangi buli MP we yagenda oli ku ssaawa eri wazeewo omupya n'atwala ekifo ekyo, kitegeeza ekifo ekyo era kyali kyaki kya FDC. Tubeebaza omulimu gwe bakoze bonna abayiseemu, ate n'abaana abaali batulowooleza tugenda kufa bamwakiripootinga nnyo mu bannamawulire sibavunaana mu engeri ndowooza gye mwali mbira ku ssaawa eyo nti FDC eweddewo kikulaga nti tennaba kuggwaawo, ekyali y'amaanyi era erina omusingi gw'amaanyi. Tujja kutandikira okwo tugende mu maaso. Ekibiina kya Forum for Democratic Change kyakwata kyakusatu mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga era bano baasobola okufuna ababaka 17 abagenda okubakiikira mu Parliament. Maria Dana Namiro, STV Select Enjawulo.